Ssemateeka Kawayiro namba 113 akatundu ak'okubiri alagira pulezidenti okulonda omuwendo gw'abaminisita abatasukka 21 ate Akawayiro namba 114 akatundu akokusatu ababeezi ba minisita abatasukka 21. Wabula obuwayiro buno obwa pulezidenti ebbeetu okwongera ku muwendo guno singa asooka n'afuna olukusa okuva eri palamenti. Buli mulundi Pulezidenti Museveni lw'asusiza omuwendo guno abadde asooka okufuna olukusa luno okuva eri palamenti, era nga y'ensonga lwaki mu kisanja ekiwedde abadde ne baminisita 79. N'olwaleero Museveni ayisa Akabondo k'ababaka ba NRM mu palamenti okubasaba olukusa mu kisanja kye yakatandika okwongera ku muwendo gw'abaminisita. Ku luno ayagala okwongerako ekifo kimu ekya minisita omubeezi olwo bafuuke baminisita 8. Ku bano kuliko baminisita abajjuvu 29 ate baminisita ababeezi 51. I want to maintain more or less the same numbers, but with one additional Minister of State from the present numbers, the ones we have now. Because the numbers we have now are total of 79 if you include the Ministers of State. So I intend to propose that I add one Minister of State to the present lineup. I left my documents there because I was told that it was not necessary now. But I remembered it in my head. Awatali kwesalamu ababaka ba NRM ne ba independence nga balina akakwate ku NRM bakkiriza Museveni okwongera ku muwendo guno. Do you agree with my idea that I maintain the same lineup but plus one Minister of Stateship? Those in favor say aye. Ayes have it. Wabula ebisaliddwawo olwaleero birina okutwalibwa mu palamenti eyawamu okusalawo ekyenkomeredde. Museveni ababaka era abategeeza nga akadde konna bwagenda okulonda baminisita abajja. And we have now started the work. Very soon I will present the list of the Vice President and the Prime Minister, and then the other ministers. And then in the constitution of those committees, all the NRM people will be treated equally. Bannayuganda bangi bazze beemulugunya ku nsimbi ennyingi Uganda zeesaasaanya okulabirira gavumenti. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde gavumenti yasaasaanya ensimbi obuwumbi 135 okulabirira gavumenti. Minisita President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni era ye Minisita wa Finance. Ndowooza ye mu finance eyo ne mu Bank of Uganda mu kyaji ky'eggwanga alaba nga sente ze tulina zisobola okumala baminisita baana batuwadde. Buyinza bwe okusalawo okulonda ba ministers bw'aba alaba nga sente zalina zibamala. Yes, enamba ebaddewo naye badde ekola ne watuuka president watuuka at a point okwongera ministry kyeka wali ekiba kyetaagiswa nga ministry ennina okola ki okweyongeramu kyoba ministry bazongezezaamu n'ensula zigenda tuyamba nti society oba engeri gye tutambuza emirimu waliwo abantu abakola ebyobusuubuzi waliwo ebyobulamu waliwo ebyokusoma waliwo abakola ebyenguudo katogenda kwesanga nti omuntu nga president buli kimu tosobola kitunula oyetagayo akabinja k'abantu abakuyamba okusobola okutuukiriza emirimu egyo. Naye njeru gyali muzaadde ate nga yenanyini sente ayinza okubanga yamaze dde okukebera mu bucket ati akantu mwekali kagenda kusasula extra what state minister. Mu lutuula lwa leero ekibiina era kiwadde ababaka omukisa okulonda obukiiko bwa palamenti bwe baagala okutuulako. Palamenti erina obukiiko 29. Ziwa NTV Akawungeezi.